bwoyina obumo bulungi bambi bwoyina bonesunga ku luli olunaku laba ekikolo kyoyina wakula bulungi bambi notereera kyuka nyenya neriba mulabe bakimanye tebirungi byeyunanze tosobola kundaga buyaye nga tata kuzaale wakaye musumba mama ne taata ebirungi bibasana nawe kakuwe kubanga bikusaana byebanjogerako ku kyalo ndi mukodo kunenya kukuwa kubanga bikusaana nakasente kakuwe kubanga kakusaana omulungi kakuwe bulungi bikusaana byebanjogerako ku kyalo ndi mukodo kunenya kukuwa kubanga bikusaana nakasente kakuwe kubanga eddoboozi bamwise Simboke Eugene. Nsaba bannayuganda mwenna abaana b'essaawa zino abali ku TikTok, Facebook ne ku TV ez'enjawulo bamwise Simboke Eugene. Okuba linava mukomera embeera sinungi mama wange agezezaako byagezezaako nange ngezeko okubasumba ab'enjawulo nga bangamba ekintu kimu nina kugenda fulufiga nenfukamira gyali nemwetondera nankwatako namba ku ngalo ze nankwatamu kitegeeza ye abeera amaze okumponya kyenkola ki ne bategeeza nti no ye kasamba kwata mu ngalo ze abeera amaze okunjya wekwesimukwata bukwasi mu ngalo kasankwatako emikono gyo gyemeegi naye kwesubira asobola okuddamu kukwatako si lwalero wanooka eno gikoze naye yesoose gikoze ennaku z'omwezi 25 ngenda ku mikutu egy'enjawulo kubanga bintunyiza ebbanga lya myezi 7 kati wano fulufiga munange yonna gy'oli amazima gali nti nyinza okuba nakunyiiza nakola ensobi nkoola abantu nsaba nsonyiwe fulufiga nsaba nsonyiwe nga kyenyina okukola neetaaga okujjawo oli nkoola yonna gy'oli era ngenda kukubirako essimu weeva wano n'okuweereza message ku WhatsApp okutegeeza nti nsaba okusisinkana mu mbeera yonna nsaba onsonyiwe era nsaba ekiyina okunjijjanjaba kiina ki olufiga ekiyina okunjala bwe kunkwatako nakunkwata emikwano tugironekyo kisekanyere wajula musembe embeera wekyuse tukomere ku kigambo kya mama na taata olwaluma butuzizi olusujja batulungi kanayo ku kafumbo mulungi kunyese embeera tugifunze okirawawo walufuze ekyo